Bululi bala bataliwo, Mutesa bala bataliwo ne batubunza. Nakola ntyanza talina buyinza nti namugamba n'atunula. Obote kwatakinga olubiri yaja nawe. Ne babominga ne bakola obulubiri. Obote tombulira Obote. Era na mama afudenga agamba Ombute bwe yawulira nga Obote akomye mu second regime. Mama yaragenda kwetuka. Netukala. Tatugabulira Obote mwana wange. Kyakora olubiri kyakora Buganda kyali kibinyo nabominga mayumba nzija nengenda wali twali tutera kugenda kukiika wali ewakabeja na TV nga zakajja netugenda evening nga tuvude kusoma naye bulijjo ngendayo nendabe hawa nenyumba nempulira nekinkola bubinyo Kora bugumana okurabe wabunga olubiri lusana completely abantu we wabano obera obulungi nokola ki side wadi Mutesa ata sosora mu mawanga mama Baganda tebasosola ngaba turabirira afe tuli mudayi bitanda naye mama ngatude wagulu natugamba temutya wano bwebanga muri munda y'ebitanda masaso tekaja kuyingira ku kibitanda oluvanyuma twagenda gulira nga tiagaso mu mnyindo ngo tutusiwa no mu maso mama nagenda nagura woluji yagura woluji omusirikale omulala agenda kumukuba esasi omulala namugamba ati tomukuba oyo si Muganda kubanga mama yarayambadde emishanana like this oyo mulala yamugamba ati tobatta bano si Baganda yagenda nga kuba mama agundi kigundi ky'emundu natutwala mu kisawe ky'omupiira kyanabagereka wano enyumba yaffe yali ekiriranye nyumba yaffe yali ku katikali kali kano kagundi kafe netugenda netwebakayo 4 days 4 days over a week sijukira naye nkunjukira enkuba yatusanga mu mpitirivu mpitirivu ndowooza kulaba omuntu nga mala nakumeka nga talina kyanywa talina kyalya ndowooza enkuba eyo yatulizamu gundi kudama amaanyi ng'etukuba kutuusa Obote bwe bawangula Olusozi omanya bumanya kikinaddiriro gyakukkirira naawe alowooza nti oli waggulu kirindiriro gyakuwanuka